Kale abatulaba nsayusa balaba wano ku Dr. Quef official tubawa omuzungu kyayita kamiti kafati kasavu kanyama tujjanjaba ebitundu bisatu eby'omwoyo ku channel eno tujjanjaba omubiri omwoyo n'endowooza bwebwongo we treat the psychologically physically and spiritual olunaku olwaliro nina statement gye nakola za mu video ziri nasooka gikolera wa Saimo then nagizeemu wano nendaba abantu nga munumbye nnyo ne ngamba sijja kaana nammwe abagala kweddira bayize sinayo video gye nali ntaddeyo nenjijjayo buli kimu kisigalanga bwe kibadde kati oyagala mbeere ku side yo banange saagala obeere ku side ya kituufu mbadde oyagala mbeere ku side ya kituufu kale ndine kojja kitonsa tuwangala naye wano tumwabula batwagenda naye mukomera akirewo yakutumira nolwenzizeeyo bwate n'ogenda oyimbire yali buyikwe netweyawulamu ate ng'enkeera tugenda Masaka obulamu buli butya alhamdulillah omutonzi akyakuuma ffe tugamba nti asaye mugagga kigede kwevu ayina omukka ogussa ye mugagga asinga ali mu cemetery gwe baziise talina bugagga bwonna bwalikuwa ne bwaba abadde biliyoni yabirese ku nsi naye kasitogira oli mugagga nnyo okusinga oyo atassa kubanga gwokyalina pulaani z'omu maaso ezize zikomyawo kojja kitonsa ebintu bino ebyobujjanjabi obimaze mu bbanga ki myaka kati 2 ng'ojjanjaba abantu myaka 2 tofu kubanga natandika natandika ebyokujjanjaba nga nkyali waka kubanga jjajja wange yali mulerwa ng'azaalisa abakyala ku kitundu wamanya bamulerwa bana jjajja wange naye mulerwa kati nze natandikiraawo nga nze gwatuma kino nze gwatuma kiri bwe ntyo paka nkozeko no ne kampani wano ez'amaanyi nzikoleddeko nze sijja kumenya ninga z'amaanyi wano ziri mu habo nga z'amaanyi tebizanga ku bakafaya kubanga ndagala ly'obutonde nno oliraba lyakutegeera kubanga eddagala ly'obutonde litreatinga in a gradual process kasita oliteekamu obulimba liza backfire kasita ojjanjabira omuntu ng'oli ku kituufu teriza backfire abeeriddiza omuliro tebaba ku kituufu n'akugamba nti mu nnaku 3 ne kati mbutuufu tudde mazima kitonde kyekikula mu nnaku 3 tekiriyo era na bino enkoko zemulaba ez'enzungu ez'emyezi 3 zirimu ebidagala 2 naye eyaffe eŋŋanda era ogiwa akadde neekula so eddagala ly'obutonde lyonna litreatinga in a gradual process njawula ntya obusamize ku bujjanjabi bw'eddagala ly'obutonde singa bakujjanjaba kyotalabako obwo busamize era ize siriki abasiraamu ze twogerako naye singa kwefu ejjo eno nga kujja kitonsa omutwe gunnuma olubuto olunnuma negamba kwefu tabula akadagala ako mu mazzi okanywe olubuto olujja kutereera oba ojjanjabi oba tolagudde kasanyingizaamu nti tekatuulaawo kwefu jjajjaawo no kiri kitya tekakati kino kiri kitya oba ogenze mbusawo wetuyita buli obwekisamize oba ogenze mu siriki ne bana abasamize bamala ne bava mu siriki ne bakoma mu kujjanja bakasita akuwa eddagala abatakyali mukiri kasita ojjanjaba ne weebuuza ekintu kyonna kyotategedde era ne obusiraamu bwakyogerako nti kasita weebuuza noba ng'otudde wano kwefu nga bwendi ni musajja musiraamu ne neebuuza naye obusiraamu kyekimba mumaze obuvaamu naye obusiraamu kyeki oba olina kuddayo n'otoola shahada era nze kati awoga nti astagfirullah ma nina kuddayo kutoola buto gwe kasi tootuula ebintu nno kwepaula asinga tebabimanyi osanga omusajja ng'alina swigida asaala ku makya mu ttuntu akawungeezi ekiro ne mu kwebaka nabuza naye obusiraamu kyeki
bw'oba tokimenyeewo nti astagafullah oba wavudde dda mu ddiini yo. Ekindeesezza kujja kitonsa ono omusajja omu yagamba lya emmere ng'eddagala oleme kuumira ddagala nga mmere. Yes. Nti waliwo abantu mikwano gyaffe balina endwadde ng'eddagala anyumira nga mmere. Abantu balina endwadde ng'atambula n'omududu gw'eddagala bwe riti nga yemmere ye. Ate kasita otuuka mu eyo siteeti y'okutambula n'eddagala oba tokyasobola kuddamu kuwona mu bwongo anti obulwadde buli mu bwongo. Era okwefa oyinza obba oyina ekirwadde ekiri mu kkuluma mu mubiri gwo naye tekikuluma kuba tokimanyi. Olunaku lw'ogenda okitegeera kigenda kkuluma. Maama wange oba batakkiriza namugamba ddala bamutwale bamukoleko full body gundi agamba ndeka oyo muwangaazi nze njijanjaba byendabyeko oyo muwangaazi anti kwefuka nkubuulire ebiseera ebisinga ebintu ebitutta ffe tubyononera. Anti bwe bagamba ati obulwadde olina obukwatanga bukyali ne bakkeberako. Kyekyo kyennyini era bo abazungu bwe baatusingira baatufuna tuli bakasitoma baabwe okuva lwe tuzaalibwa mpaka lwe tuyingira ettaka. Kubanga bo bwe bazaala abaana bakola kye bayita blood chemistry. Bw'asoma omusaayi gw'omwana oyo atandika omumutreatinga ne byalina okukozesa ne byalina okulya. Naye ffe wano baatugamba tulyenga kye tusobodde. Ogwo omukisa tebaagutuwa mu malwaliro. Abafirika bonna oluzaala omwana kwefu nsobola okukeera ku makya nega nti kwata essimu okkirire mu kibuga kyaffe kino ekyemakindi osange bimuvuka gwosambuze blood group yeriki gurupu byebiki nze sirimbi gurupu bya musaayi byonna nga tebakimanyi. Omuzungu olunaku oluzaalibwa bwati nga bamuggyako sampo nga bakola blood chemistry nga bamubulira blood group ye n'ebika by'emmere byatalina kulya ne byalina okulya. Kyova olaba edda oba gwalimu akakiti walukodo yayingirira mu Arsenal natugamba wa myaka 17 n'emyezi 2 nga muwanvu akoma eri museno nga tekisoboka aba 24 but bo babeera ne database muli kakati. Njalo sokompe ku nkozesa ya sukaali. Sukaali ono waffe gino njala tunyumye bya bulijjo saagala ba complicatinga. Sukaali ono waffe wa bulijjo enkozesa ye erina kubeera etya naddala eri omwami. Bwe tudda mu bulamu obwa ddala omuntu akkirizibwa okunywa sukaali nga bw'abeera ayagadde kisinziira akola ulerawa akola mirimu ki omubiri agukozesa atya. Singa kikusanga kwefulukuta ng'otuula nnyo mu woofiisi tokola exercise zimala omuntu asaana kusukka jjiiko za sukaali ziwera mmeka? 3. Tupimira ku jjiiko ki? Lwedde gye bakola nga teaspoon. Waliwo obujiiko buno kati obuzayo gye tuta teaspoon. Eyaffe eŋŋanda. Omuntu yandibadde nga mu kikopo kye tuyita tampeko ateekamu half a spoon oba bw'aba agenze beyond a spoon etya tampeko eyaffe eŋŋanda zino ze tumanyi. Ne bwe tujja mu buno obukopo buno kati muze mutandika okulaba simanyi Obw'Abajapaani obwo buki era baabulina obujiiko bwe baabukolera nabo tolina sukka kajiiko ako katya. Omubiri si kirungi kubanga tegulina sukaali kyokka ate kibi bwe guyitirira mu sukaali. Kubanga waliwo omuntu ng'ali ku sukaali ng'ali diabetic ng'anywa eddagala lya sukaali ng'ate eddagala lyanywa erya sukaali lyongera sukaali kubeera ng'ayambuka mu mubiri. Kyokka ne wabaawo amulina nga doozi gye bamutaddeko baagala kkakkane. Kati byombi bibiri bya bulabe. Okuba ne sukaali omutono kya bulabe kyokka n'okuba n'omungi kya bulabe. Oteekeddwa kuba ng'omubalansinze kubanga kino kikola nnyo ku bantu abatabeera nnyo bize. Omuntu atabeera nnyo bize bw'onywa sukaali n'osukka ejjiiko emu n'ogenda mu yookubiri olina okubeera nga olwanyisa ebintu bino obwenyini oba olwanagana n'omubiri gwo. Kubanga omubiri bw'oteekamu sukaali omu olowooza alaga wakwefu. Bwe gw'onywedde wano amazzi gano n'ogawa ogani kyesooka omulisiivinga mu mubiri nsigo nakibumba. Era kyova olaba nti ebyo ebintu bibiri omuntu waba ng'alina diabetes ng'alwadde sukaali ebyo ebintu bibiri bitera okubeera nga eizo osobola okufuna kidney failure oba liver failure.
kwebyo ebibiri kati byo bye bisooka receivinga sukaali oyo bwayitirira nga mungi nnyo tebisobola mu containinga kubanga byo bisanga nga toyina mu mubiri byo bikukolera owaabyo ekibumba kikola sukaali oyo nekiddiza omubiri nekiddiza omubiri gufuneko era tewesanga nti omuntu bana batakoberera ku bintu biwoomerera nti talina sukaali mu mubiri amulina naye ekibumba kyekimukola nekitandika okuddiza ku mubiri guno ne gufunako kati singa kituuka nekyo nekikola nnyo ba nekinafuwa nekiba tekyasobola kukola sugars ezo eziva mu liver kitegeeza omuntu asobola okufuna diabetes nga ate ali wansi nga ekibumba n'ensigo tebikyasobola kukuwa amala mubiri era abantu abo batera okufuna ekifo ku maaso bulaba omuntu ng'asanyalala nnyo amaaso pressure y'oku maaso eno ekyuka ebiseera ebisinga basooka tunuulira sukaali ali atya mu mubiri omusaayi sukaali gwe gutambula ng'ateekeddwa okubaako zetuyita sugar levels eziri mu musaayi zimala bwe zisangibwa nga tezimala kitegeeza omubiri oba olina okugufiidinga ate sukaali kubanga ebyo ebintu bibiri bya mugaso sukaali n'omunnyo era ebimu ku byasumbuwa omubaka Seggirinya n'okutuuka okuva mu nsi ebintu bye yakozesa mu mubiri byamumalamu omunnyo eyakozesa ebintu bye yafuna mu mubiri byamumalamu omunnyo byo byakwata ku gundi ya munnyo ku sisitimu ekola munnyo mu mubiri iron mu mubiri kati n'abanga abeeraawo nga mulamu n'alakinga iron n'akola kusinga era bw'omuteekako iron n'atarespondingirawo takomawo kyoba bwe yafunanga ataaka bwe bamuddusanga bamuteekangawo namuteekako oxygen kati ebyo abantu abasinga obungi tebabimanyi ye bw'omusanga akutte erigama lye n'akubamu ejjiikoze 8 ng'aga nti ndi mugagga nalaba enjuki ngezze kati waleero okwefuka nkubuulira omuntu ali obulungi yasinga obulwadde wangi omuntu ali obulungi ennyo yeetuusaako buli kintu mu bulamu bwe abo balwadde nnyo omuntu ng'ali bulungi nga buli kyayagala asobola okukyetuusaako nti sukaali ne wanywa ejjiiko 6 tabeera affected mu family basigala bali bulungi oyo musaasire nnyo mulwadde nnyo kyokka nze ali obubi gwali obubi mu nsawo omunaku anywa kasukaali ng'okabala noga nti bannaye buli muntu anywa ejjiiko emu ongeramu ejjiiko ey'okubiri leero temujja kumunywa asigaddemu w'abaana mwe muli balamu nnyo era temuli bakufa kati kubanga omuntu tateekeddwa kusussa bitundu 1/2 eky'emmere gy'ateeka mu lubuto bw'ogenda biyoni omuntu n'alya haafu y'emmere aba mulwadde haafu y'emmere otegeeza ki n'alya emmere ng'obuzito ezitowa haafu nga bw'ogissa ku minzaani ewera haafu oyo mulwadde nnyo kwefu sipeesi y'omubiri ey'emmere eri ebitundu 1/2 ffe tufuna olusozi nga tebakulengera nakulengera olwo lwennyini kasita oluvuga n'oluteeka ettale gwe mulwadde asooka gwe mulwadde asooka waliwo abaana bayita bantamu ku ntamu abo be balwadde abasooka omuntu olina okulya emmere ng'osobola ogikwasa omukono gwo gumu bwe guti okumala eddakiika 25 nga towulidde kufuuyirirwa singa oteeka wano emmere ng'ekirala ky'olina otwalirako ekigendera ku kyogenda okulya okissa mu nkwawa gwe mulwadde asookerwako kubanga omubiri gwakolebwa gulina okulya emmere ekitundu 1/2 ndowooza yebeera nga kwota n'obugwagwamu tolina kusukkaawo ekitundu ekyokubiri ekiddako bakikolera nga olina kulya ebintu ebikola amazzi nga desserts ezo nga miyembe papaali watermelon naye omuntu alya emmere nga takyasobola kwongerezaako kintu kirala nga kimwetaagisa eddakiika 15 asooka atambulemu addeeno anyweyo egiraasi y'amaaziabukebukemweke mu ntumbwe eryoke ekkirire okitegeera kati gwe kweba tosobola kulya mmere n'ovaawo ng'okyasobola okulya ebibajjo bya watermelon 3 oba 4 oli mulwadde anti kwevumira byenkugamba bya ddala
era nze nkwewunyiza gye wajje idea oleete ekintu ekyo kuba tulina tugenda ku mikolo watermelon tubuyitako buyisi bwe kasi tojjuza wano kati watermelon obwe bateeka eri ewasemba n'obwenana ekyo kyekintu ekisinga obukulu era bw'ogendanga ku mmere omuntu bajja batunula n'abasaavinga abantu abasaavinga mulimu abasawo omuntu bwabeerera kyefu ng'afumba emmere aba amanyi emmere kyekola ku mubiri emmere nnyingi ku mubiri butwa bulwadde lya akamere ekyo kyenkugambye then space endala teekawo ka watermelon kapaapaali akayembe n'akananaasi bigatta ki ku mmere gy'olidde bigatta ku asidi ali mu mmere oba bibalansinga pH y'omubiri wakati w'emmere gy'otaddemu n'eno kati eri metabolism n'ebeerawo emmere n'ekubibwa bulungi nnyo n'osobola n'okgenda emmanju nga ennaku z'abantu balina ekizibu bali addicted n'amasimu n'okgenda obugenzi emmanju obubi obw'okufuluma alina kubanga ali ku ssimu alina kubanga ali ku ssimu sisitimu ye ey'omubiri tekyasobola kubeera nga yeecommunicatinga yekka nti kati buno budde bwafulumya bubi bakomandinga nkomandinga oli n'akwata n'agenda kyobalina ku zino toyi ezituulwako ze baana baliwo n'ekyo kyennyini kyokola nga tosikootinze kufulumya bubi n'otuula butuuzi bwoti ku toyi n'ofuluma nabwo bulwadde olina sikwotinga era nze ewange toyi etuulwako eri weeki yakyeyagalire naye nze sobola kusangako mwana wange ku toyi ng'atudde nanga nti nze kutuula wano nkola muga genda osikwotinge gwe kikoleko kwefu genda osikwotingeko kofulume ng'osikwotinze bw'onooba oli mulamu bulungi ogenda kusitukawo ng'oli free bw'onooba toli mulamu bulungi ogenda kusitukawo nga obwongo n'omubiri bisanyaladde kubanga kyobadde gw'okola bulwadde kwefu omuntu bw'avaayo n'akugamba nti tonywedde sukaali tolidde gundi oli munakukkiriza gwe mulamu gw'alina sukaali ng'osena kasawo waddira ebirwadde byo n'obiteerawo abaana bo mu nnyumba abasirikale nsonyiwa mu kanono kwefu abasirikale ab'amagye abo balaba omanyi lwaki balamu nnyo tanywa sukaali wakakutiya muwamu gwe munywa bo babakolera owaabwe akakerenda kamu kateekamu butesi kantu kawoomerera tekali yakitinga nti kyayi alimu sukaali kyokka ne bamulaga nti bw'anaateekamu obukerenda obungi ate kyayi ajja kaawa kati bo yoyo sukaali gwe banywa basinga bulamu kati gwe n'okwata kino kiko kyo sijja kumenya bika bya kampani za sukaali noteekamu nti nze wange tuli bulungi ngula nsawo waliwo n'abatasena aluma wansi n'anyiga bw'ati n'atabula kati oyo ye engeri gy'oli obulungi ennyo era naawe manya nti n'obulamu naye bujja kwanguya okujja kuba tobukaluubiriza omuntu akaluubiriza obulamu bwe n'adireyinga mu byenfuna mu byokulya mu byokukola ki ne katonda bw'aba amujjulula adireyinga nga nti omuntu ono hasola tomukwata na sipiidi naye gwe obulamu bwo ng'obuteeka mu bwangu sukaali agira mu budde ennyama ejgira mu budde amata gagira mu budde bulubandi agira mu budde katonda ajja kukwanguyira kubanga oli soft buli kimu weesobola naye tajja kukaluubirizibwa nnyo ajja kukugjawo maamu buli wakwata ogenda kati gw'alina sukaali akasawo mu nnyumba tewali ttabu abasawo bakulinze okuteekako eddagala eribalansinga sukaali oyo atandika omungi atandika okuaffectinga omuntu ku myaka emeka no sukaali talina myaka sukaali bulwadde kwefu osobola okuva wano ku makya n'ogenda ewaka n'osanga katabaniko nga kafunyemu olusujjasujja weekali n'ogenda ne bakakebera shuga level zaako nga ziri waggulu tho ku mwana omuto okuva ku myaka 3 paka ku myaka nga 15 omwana ali mu eyo range awona kubanga organize ziba zikya respondinga bulungi awona ne obwongo bwe tebona bakutuuka kubeera bize kulowooza kino na kiri naye ffe abakuze okwambuka waggulu atandise okwetakulira abatandise okunoonya ekyokulya n'ekyokunywa ekitulemesa okuwona nti obwongo bwaffe buba buli up and down
waliwo homoni bagiyita cortisol hormone. Eyo omuntu yenna kasita ofuna challenge yesooka okulinnya. Kwefu obadde awo bakugambye bannange ennyumba yange waka ekutta omuliro. Kati homoni eyo yeerinnyirawo. Kati homoni eyo bw'erinnya edisorganizinga hormones zonna. Kuba y'amaanyi nnyo ye eri ku bwongo. Yey'okweraliikirira. Yey'okulowooza ya stress. Yo bw'erinnya eri ku bwongo kati ekyusa hormones zonna. Ogenda okukira nti nobadde wakoze appointment ne girlfriend okuyitako mugundi ekyo eyo nesooka nekutulawo tu. Bw'oba badde tonnaba kulya mmere ng'olowooza genda wajalo na muliro olya emmere ekyo nekimenyawo pu. Bw'oba ng'obadde tolinaamu lusujja netandika okukuba olusujjasujja awo eyo ye stress. Kati ogenda okupima time eyo sugar levels of course ziba waggulu. Kati singa eneeraalirayo kintu ekyo nekikuchallenging okumala ennaku 3 oyinza okuwona bw'otyo obwongo ne buwona nga bukulimba ng'olwedde sukaali ye ayambuse waggulu nga takyasobola kuvaayo okuggyako ng'omaze genda ku treatment. Kati bw'atyo sukaali bw'alinnya. Kitegeeza buli muntu gwe tuwulira nti oyo yalwala sukaali aba asoose kubaako ne stress. Entandikwa ye eba yali yakunywa sukaali mungi. Asobola okuba ng'obadde onywa mungi naye nga tonnafuna zino challenges. Ezimulinnyisa. Nga ye olwedde gyali mungi naye ng'okyali nnomo okyasobola okubeerawo osamba kapiira kwefu odduka mukoga nti motoka kanjireke wani wanjaluna mubiru then engeri gyengenda ali kuvira paaka okola mu katraining kantambule mpola mpola ntandikire wano. Oba noga nti nedda kantwali motoka ali kuwashingi besigena kulinnya pikipiki wano ensambya n'ogendawo mpola mpola ng'okyasobola olowooza ebyo kyabyetuusaako omubiri tegulwala ebyo bintu. Olunaku lw'ogenda ofunamu ka challenge obe nga tokyasobola bikola nga bikomawo nga sukaali akwetuumako ng'alinnya. Ate nno sukaali talinnya lumu. Alinnya mpola. Naye ffe tuba tetumanyi. Kati essaawa eno omuntu amaze okulya ku mmere bw'asukka n'agenda mu 10 weeraliikirira naye ate batasobola kuaffectinga. Naye ye oludde aba amaze okulinnya abuukinze eddaala. Ng'okomawo wano nga bampe Katonda ng'olyoka kakuba sukaali. Badeetere kacaayi n'omubogeno gwe naawe muli bakopi sukaali wammwe tawera genyongere ejjiiko leeta wano nga weeyongeza obulwadde. Buli kintu kyonna kiri nti abazungu tebaali basiru ogamba nti too much of anything is always bad. Olwaleero tugamba nze mbiri bwe gulaakinga amazzi bulwadde ate okimanyi nti ne begayitiramu obungi era nabwo bulwadde. Kati emibiri giri complicated byakwegendereza nnyo naye ffe Abafirika tetumanyi. Leero bwe nsanga kwefunga nga akutte ewakaawe ayina kasuga bawolo kalimu dozanga ejjiiko 8 ebikopo tulaba biriwo 10 tugamba nti musajja kano kakopi. Gandi aleka kitonsa kakopi. Omanyi waako abaana sukaali kabapimire mupimire oyo gyakomye okuba omukopi ye mugaggambulamu. Eyo ennyama eyo giraba tetugamba nti temuddamu kugirya tewandisusenga bifi ebi. Kyokka mu bifi ebyo ebibiri bw'omala obisukka ate birina exercise egenderako olina okufunayo ekintu kyonna ekiri green n'okinywa. Ekintu ekiri green n'okinywa. Naye osanga omwana omuwala oba omwana omulenzi bano abagagga abali obulungi ng'atumizza kacaayi k'amata n'atumya n'ekifi ky'embuzi oba ky'ente munkoleyo kabiifu ako akali stew simanyi biki n'abiteekaawo n'anywerako ekikopo ky'amata. Kati ate oyo muyinnyo. Buli kintu kyonna ekikola obulwadde obubeera mu nnyama akitesitinze omulundi gutya gumu. Kati nja kuwulirako bannaffe bano abali mu western part of Uganda tulowooza nti eyo engejje eyo n'ebintu byonna bye bakola nti bwe butonde bwe bateekeddwa okubeera. Nedda. Naye manyi balina kuba bagumivu. Ekitumbu ekikoma eno abeera n'ekiwatu aba n'ebiwatu nga kikomera ddala eno waggulu mu mabere. Kati ekiviirako ekyo ebintu ebyo bye bakozesa
kuva buto bo bakugaba bali bulungi nnyo balaalo baalunda n'omugaa nti kankwe ku kyayi omukalu n'agamba yinze ffe twakulira ku mata n'amazzi ennyonta bwe kuluma anywa mata akeera ku makya n'aba ne kyayi w'amata mu ttuntu n'agenda mu kulya emmere n'alya essabwe liva mu mata akawungeezi genkalamata emulumye makama byonna bisatu biva mu mata ekyeggulo embuzi weeri baasaze oba ennyana okitegedde bw'amala ebyo byonna abikola ali mu kifo kye ng'atudde ekivaamu cells ez'omu magumba nga zimultiplyinga ezikola maso nga ziba tezirina space we ziraga nga zitandika okulya ennyama eno etuula ku magumba esewuzi bwe ziba tezirina we zituula buli wamu wajjudde amasavu nga zitandika okwewola ennyama eno eri ku magumba ng'etambula bweti zisobole okuyitawo. Yes, kyoba ojja kusanga omukyala eyo ng'ali myaka 3 nga ennyama wano eyawana eringa essaati yange eno ng'ogikoona ng'ezina bweti ng'alebera omubiri gugenda guva ku magumba kitegeeza calcium cells zino ezikola calcium okubeera strong zaatendewalirwa lwamata n'ennyama ebirungo ebiri mu mata n'ennyama amasavu gaabula we galaga ne gatandika okudisorganizinga cells ezo ezikola amagumba nsaka ne zeegatta ku gundi ku mubiri kuno kubanga omuntu bw'aba atondebwa ng'akyali mwana muto abaana bato ffenna tukimanyi nti bagamba omwana omuto ne bwagwa tamenye kaba tannafuna magumba zituziyita cartilages abane zetuyita cartilage kati cartilage ezo gaba magumba wali olidde ku nteraga nti nzalirawo kabebenu waliwo akabwatukaako kennyini kati omwana kyaba nakyo agenda akula bukuzi nga cells zimachuwalinga zikola amagumba okujja ne kwegatta ne calcium omunyo kati bw'olya ennyo ennyama eno cells ezo ezikola amagumba okuba calcium yakola amagumba atandika n'abeera mungi n'abeera excess nga takyasobola kulya ku cartilage ziri n'amagumba gagumye n'atandika okulya ku space eyo y'ennyama eri munda. Bw'osanga omuntu bano bagamba nti kaakapawala waliwo abantu ababeera nga mugumu kaakapawala oyo abeera bulungi nnyo ne bw'aba akedde ku makya n'alwala atreatingibwa mangu. Ono gwe tugamba nti ekyana kisagala ekitumbwe oyo atambula entumbwe ezina oyo olwanagana naye nnyo kubanga bw'oba ogenda kumutreatinga era ky'ova olaba nti nno bo kati kankubuulyeko nakino ekintu kwefu ogenda kukyewuunya omanyi lwaki nti bo we bayingirira munda we bagwira omanyi lwaki kati bo bakungulwa era bo amaanyi gaabwe gali wano womuga nti gendako ko munda agwa bugwe omanyi lwaki kati buli cells ezo lwe ziriyitirira obungi mu mubiri kyekikinaga nti waliwo hormones ezimu kati nga testosterone zitandika okubeera nga ziri high nnyo olw'ebyo ebintu ennyama mata ebintu ebyo bwe bityo era omuntu nga ogenda kukola bino ebintu byaffe ogenda kwegatta omusajja tukugamba ne bwoba olidde emmere efaanana etya nywayo ku kintu ekikaawa ekintu ekyo ekikaawa kireducinga cells ezo eziri sugar okubeera waggulu buli ezibeera ennyo waggulu ofuna high sensitivity w'omanyira nti ogenda kulwala obuwuka bweyongedde mu mubiri kubeera nti kwefumba bakwatako bukwasibwa oti weekanga manya nti obuwuka bwo multiplyinze mu mubiri bungi ne ku baana abato baleetera okubeera nga bali happy bw'ejjo kyegendereza ennyo omwana omuto bw'abeera happy olunaku naga nti nga kakyamuse nnyo enkeera kaba kalwadde waliwo kyegendereza bana akaana kange ero kali happy mu nnaku 2 oteekwa okukatwala mu ddwaliro bwe buli obuuka bwe bulamu buli omubiri ne gwanga guwoomerera essanyu era kimanyi bino ebintu nti abantu balabitwala serious nebalowooza nti tusaaga byebyaddala
oba olina omubiri oguwa ekintu ekikaawa kati bano abantu bano kusaba balya bintu biwoomerera bikola sugars era munda batyayo olutuukayo munda bwati alina high sensitivity omubiri guli sugar levels ziri waggulu hormones tezibalansinze cells za multiplying omubiri gwonna oluyingirayo bwati bwepa kigwo kyokka ate wano waffe Kampala waliwo abaana ngaga nti nze ntwawunywa ne ku mata nyama banjiridde kale njiryamuko obwolumu bano abanaku betuyita abanaku abaganda baffe abanaku nga bwagula ekikopo ky'amata kimu mwenna gwe mugendo nnyo bakyongeramu ebyamazzi bimeka tebasigaza langi nebabateekamu ejjaani nga lingi ng'olaba kataali n'ejjaani lingi aba ate bagumu era munda alwalwayokko yadde nga wulira challenges nabo ze bafuna batandika okuba nga tebakyalwo naye ate bo tusaba bakompeyalinga ku bali bo bali amaanyi gaabwe gali wano naye osanga wano omwana eyakulira mu nnaku nga wano asobolawo ngera ne bwayingira munda nayo alwayo mubiri gw'omubiri kasita oguwa ekintu nga kiri soft buli kintu kyonna kibeera soft kojja kitonsa omaye byobulamu basagala kubawa bingi era tubawaako katono kyebasaba wali wansi kati atubulire ku kino kyemunoonyeza kati kino kyo sikubulidde sayidi gye nabadde naye londawo oba obadde watuufu obadde wakyama bawe obubaka bwa kampuni bannange bw'oba olabye puroguramu eno ng'olina mu kitundu yonna gy'oli tosooka kupapa nti bane kati nalwala dda era minisitule ekukkiriza osooka okkebera okukakasa tofa gadduka tikojja keyayogedde bw'ati olwo ndwadde nedda bakozesa sipiidi kwefu manyi bannayuganda balina ebbugumu nagamba kati nkusanga wano edda ojja omaze okukakasa nti oli mulwadde okimanyi kwefu nti bannayuganda tulina waasiwaasi olwuli ekintu tugenda n'ekibaddewo bakubye omuntu amasasi bane bagenda otukuba amasasi nogamba musajja oli balina ensonga lwaki bagambakubye kati eri ajja okuba puroguramu eno akyamuke nteeka onoonya banengende nejjanjabe nedda osobola okuba ng'okozesa omubiri gwo nga bw'ogukozesa naye nga okyalina chances ez'okuba ng'okyali mulamu bw'okizuula ng'okyali mulamu tereeza buki butereeza gwe wennyini otandikirawo okwejjanjaba kwefu bino bye tulya emikola engeri gye tutambuzaamu emibiri gyaffe kwe tutandikira okwejjanjaba naye abantu olukyamuka bw'ati omaye waliwo omusajja omu yaŋŋa nti nze baŋŋambye weegatta n'omukyala ng'alina ekibumba nga yalwala ekibumba kitabatagundi ekyo ali mu mwezi ng'alwadde ibannange nga kinvudde mu mutwe naye ndoza tujja kyogerako olulala ekyo mbu olwo naawe oba mulwadde gundi sole bulusera no gundi ki banna kinvudde mu mutwe nti naawe obeera mulwadde olukigendako bwoti ku mukyalo oyo naawe olwalirawo noofu naga kati tugenda kukola tutyanze buli mukazi kati gwenkwata nina omukebezanga ndabe oba tayina kati wenyini wawenyi otandika okweterako obunkenke omubiri oba otandise okugulwaza sigala nga bw'oli n'omubiri gwo ffe wana abafirika allah yakituwa omubiri gyaffe girwanagana n'endwadde ng'okimanyi kwefu singa mu uganda buli muntu alina sukaali naye era mulimu abatamulina kubanga ffe olutuzaala tulya buli bukupa ki chapati nosanga omuntu kati okimanyi nti omuntu alina sukaali talya chapati omuntu alina sukaali talya muwogo ne kati mbuulira wano kubalidde leero ani ajje muwogo ku dayate ye nze nsangibwa wano Makindye ku Golden Plaza ojja okunsanga bw'oba neetaaze noonya ng'olina ekiga kwefu omanyi waliwo kanonzikiriza nkababuulire mulimu abantu baffe abali ebweru abantu abali ebweru bwemba musabye delivery nga muzisabye kati osazeewo ne weesiga kojja kitonsa nga nti kojja nderivalingira akantu wabino bbaawo obuguyingiriza si ye muntu asabye delivery ali wali ennakasero ffe wano simanya wala procedure ze bayitamu naye ffe abali regulated ne National Drug Authority ne Ministry of Agriculture ekusaba ebbaluwa olina okukola
ebbaluwa egenderako ng'eyise Ministry of Agriculture yegikuterako stamp okukakasa nti ebintu by'otambuza biri nakyo birimwa bulima temuliimu kintu kyonna kyeyongeddemu. Ffe nze Lwekwekwe nina eddagala ly'ensindika ebweru ebbaluwa nina obba nayo. Ebbaluwa bwe mala ogikola nkwata database wange mbawa national ID n'abeera mu system. Tinebirwa liri mu kutambulawo mu process nabaawo kye beemulugunya ekitambuliddemu ekitali kituufu already bajja buzzi bakwabera database olimanya package eyo ya gundi mujje mu questioning. Naye kati omuntu ali eri ng'ennaku 3 batalikulira kwesi nabwa gundi sente awutana bakuleeta bintu nga biti mu kkubo bikola ki bijja mubeere bagumiikiriza. Si buli ali e Uganda nti bw'onomweza sente nti mubbi. Abantu basinga obungi abannaffe abakolera ebweru balemeramu kiri. So abantu baffe mubeere bagumiikiriza bonna bwe mutuloopera bajja kuleeta ebintu ebiba bijja kutuuka. Naye waliwo process naddala kusindika eddagala okwo omuntu tandika so wakati w'ennaku 10 ku 15 bw'atali mu Uganda oba ku baana bali bane Dubai abe Dubai mu ennaku 2 lumu mba mufunye ebintu byammwe. Naye tunga abantu abalinga mu UAE kati Posta Uganda yaggalawo custom yaayo mu US ate ng'ebadde eyamba wano okutambuza ebintu. So kati abantu abamu mube bagumiikiriza ekyo nakyo nkibabuulidde. Essimu yange eri 0759 10 2 759 100 200 ng'onooba omulamu sooka omanye obulamu bwo kikye bugamba n'omubiri gwo ojja kusigala ng'oli mulamu. Naye bw'onooba oteebereza biteeberezi ogenzi. Oyo Kojja Kitonsa nsonga za byabulamu olunaku olwaleero njagala obeere mulamu nnyo kubanga ne Bayibuli gye tukkiririzaamu olubereberye Katonda yatonda ebintu ebiri. Yagamba yatonda eggulu n'ensi. Ye n'abeera mu ggulu ffe n'atuwa ensi. Ensi gye yatuwa mu Luganda ye bagiyita Earth. Naye yali asobola otussa ku planet endala yonna. Naye yatuteeka ku Earth lwa nsonga Earth has life. The rest abagenzeeko mu planets endala mubalaba babeera beebisse. Naye wano kitegeeza naye yakimanya nti omuntu gwentaddeyo kyasinga okwetaaga bulamu. So tubeere balamu tukolemu ku exercise ennaku zino abantu bagamba dengezegezeemuko aseba abantu nga bayooza bajovuna. Olaba kwefu ekyo ky'owombiri gwe kyekituufu. Nze kati nga 11 Novemba nawezezza emyaka 4 mu eki nja kukuba Kitonsa 4 mu emeka oyina emyaka nga 3 mu 7 ati gwe bwoto bwokirowooza. Kati nze lwaki neesala ng'ennaku z'omwezi 11 Novemba nawezezza emyaka 4 mu emeka mwesa. Kati omuntu yategeka gundi ku basudde asobola kuba myaka 3 oba emboozi eneba yangula wategekako ekivulu ky'abasudde. Sinategekako okulabako gitasinga netegekako ku bannamigi wabalabako wabawulira buwulizi. Nentegekako ku eyabasudde bali bagiyitaani Kabuladda. Kati oba emboozi ejja kuba yagala njagala okimanye nti nze nawolerezaako kubasudde nga balina kye bamuteeberereza kyatutte nga gwe omuwolereza nemuweza ne bagatasobola. Nsaba awo tulijja olumwero olulala awangalisa abasajja Kabaka.